so show yajjuza zagenda okuwera saa 12 nga wansi wajjudde nga buli ajja bagamba yambuka waggulu ne tuswaza abateesi esho yali yakweraga yalina ebigendererwa bingi yalimu betwagala okuswaza tegwali muziki gokka twalinamu ebintu bingi kubanga omuziki gwo already Mayinja agulina ate ogunyumira abantu akasajja kayimba ennyimba zaako kakolerera yakolerera obukadde bwali butaganjuseemu emabegaawo nga waliwo n'omukazi abuyingiddemu ono nakiyombekedde naye neyabaddeyo ku siteegi nga bannange takyalina kyali n'omusajja yamuwasizza naye bannaye yatutte kifulukwa kyennyini awo wansoberera tuba twogera notandika okwekanga. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Awewa mukwano gwange anakuvuma obubi akuvumira ku ndwadde abasiddi omusunsu ziri erinnya agaliwo gwe mukutu gwe tulinga sinabakuwa Bukenya Media anjagala kutegeeza kusomero lya Agape Christian School Buwama alisangibwa kuli ekatebo kilometers 2 zokka okuva ku Masaka highway emitwalo 65 jokka jogena maaso kubanga osasulanga school fees lya kisulo kyokka liva ku nursery paka P7 mukwano gwange na maaso n'okubanga otwalayo omwana wo kulwa ebiseera by'omaaso ebirungi buuza ku mulabi tugambe ebigambo. Maiti nogenda kwagaliza ku bantu ku kisiibo wakyuse njagala gwa baagaliza ate nze ndi musiraamu togenda baagaliza agu ino baagaliza kati oganyo baagaliza nze mbadde nsaba gwa baagaliza twabagaliza dda n'oboti kati nze tonna bakubagaliza ng'olina paka we banagwayo buli ajja baagalize tubaagaliza ekisiibo ekirungi mikwano gyange akibatambulire bulungi mufunemu obulungi obusinga. Omayiro akimbadde njagala nnyo oyagaliza abantu ekisiibo okusiiba si kwangu nkituufu nze nasiibako netukasanga 8 enjala wennuma amaziga gajja n'okujja mba sikyasobola kwogera n'oli n'awulira enjala empisi za ddala bubi kati wemala okumpisa obubi nendowoozaamu omusiraamu alya ku 12 ate n'azibya ate nga nze ndya ku ssaawa 2-3 ekyenkya nenzikuta ate ku 8 nebange ennuma nnyo kakati omuntu eyalidde ddaako olumu beerabira n'okwerabira balya capati si bunatuusa ku ssaawa emu ng'asiibye nga talina kyalidde mu musana omuyitirivu muno nga talina kyanywedde so tuba tulina obbaagaliza ekisiibo si byangu kyova laba abasinga beekweka ne baliira eyo munda kati ate n'ekirala ntwala omulanga guno okugamba abantu abali eyo nga balemesa abantu okusiiba ng'oteekawo embeera eremesa abantu okusiiba ekintu ekyo mu kikono ng'abawala mulimu abawala bakwekubya amasimu omuwala nga mwakola dda appointment n'agaana mu kisiibo n'akutandika kati awo Kamadi n'agamba ddala nkoze ntya nga guno omukisa gwenfunye engusuwe ogenda okulaba Kamadi eb'ekisiibo agamba ndaba bya Muhammad ne Muhammad saamulaba nako n'asuulawo ekisiibo n'agenda n'ejjaali oba naaneti nga n'oli alina ekigendererwa kye kolemesono okusiiba kati waliyo ebbaala eryawo lukuli omwenge gutunda enkumi ezi kati bataddewo n'akapande wali nti no bagusaze guliko 2.7 kati omusiraamu aba atambula alaba akapande nasooka n'akayimirira kaati owakana nkuba essimu kibala eri olukuli kitegeeza oli mu mbeera eremesa abantu okukola ki okusiiba omuntu yenna abadde akwata omutwalo n'agula ng'afunamu eccupa 2 n'akoma akafaananyi n'alaba akapande ng'agenda kufunamu eccupa 4 ayinza okugamba nze nasookawo obusiraamu yeebuuza mu mutima nagamba nze natandikawo obusiraamu ono ndi Saudi Arabia abaali basiibye baali bafunye bukyanga nsiiba nali nfunye eki nagamba ne Muhammad ekisooka simumanyi tuveeyo Bukenya kiri abantu abateekawo embeera esikiriza omuntu okuva mu kusiiba agwe akole ensobi tulina obboogerako kituufu ekyo kale oli najja n'amanya nti no Abasi yasiibye nendeetawo n'emmere nga Abasi tagirabangako ng'ewunya akawoowo lole namba ojjukira Bobi Wine oluyimba lwe yayimba nti omusirikale n'akwata ekyesatu amaaso n'agasane ku mpingu omutima nga guli guti kimuba kati buuyo tanisa n'okujja amaziga ku ssaawa 4 emmere akawonga nesooka nakubuuza kiki osinga okuwoomerwa nogamba nze empuuta esiike ne muwogo
nze wembira bakontabuka byendeta nendiiraawo mbangezezzaako kulemesa akunzija kukirubirira kujja ku mulamwa kale kulikayo wa Ronald Mayinja nakulabaawo show yatambula etya okusinzira okubeerayo kubanga oli mukulu munnange tukulanye era ku luno tewali nnyo buwala butto era kyansanyusa nnyo show wagiraba otya twagenda ku show ya misaki twagenda tukaga tiketi ziweddewo ng'obuwala bwesombi abakulu fenani tusigala wabweru ne twebuuza tebumanyi fikifa mayika gye bali bugende eri mu baspice dayana nibuze no mu show zaffe ez'abantu abakulu tulina ennyimba zaffe zetumiisinga bo butuyingirira naye ku luno twala omukisa okubagamba nti abakazi abakulu be baaliyo akuzeekuzeemu mu myaka abo bafuuwa emmindi abo abalemererwa ensi abo nga omusajja yagamba bugambi nti kati ajja yenna oba mulema ng'ali yeeyagala nnyo mu buwala naye ng'essaawa yagamba oba mulema yazze nadde nze Hamida Joseph ne wajja ngenda bugenzi ne baaliyo naye nga n'akasente kaabwe bakayina kituufu ekyo naye nga show yali successful omanyi nabagamba nti nno ekisookera ddala okubeera n'ogamba nti nno show yanyumye oba teyanyumye kasita ebeeramu abantu kyekisookera ddala era kitegeeza nti ebe enyumye ebitundu 7 ku 100 kasita abantu bajja kubanga n'amabaala gano ogalaba omuntu agamba nti nsigena mu eyo bbaala tekwata niyo manyi lwaki agamba nti tekwata temuba bantu nga vibe mweri so show yajjuza zagenda okubeera ssaawa 12 nga wansi wajjudde nga buli ajja bagamba yambuka waggulu ne tuswaza abateesi esho yali yakweraga yalina ebigendererwa bingi yalimu bwe twagala okuswaza tegwali muziki gwokka twalinamu ebintu bingi kubanga omuziki gwo already Mayinja agulina ate ogunyumira abantu akasajja kayimba ennyimba zaako kakolerera yakolerera obukadde bwali butaganjuseemu emabegaawo nga waliwo n'omukazi abuyingiddemu ono nakiyombekedde naye neyabaddeyo ku siteegi nga bannange takyalina kyali n'omusajja yamuwasizza naye bannange yatutte kifulukwa kyennyini awo wansoberera tuba twogera notandika okwekanga kati wekanga nze bakutunuulira omukazi yazze n'afuuwa Mayinja ekisi wa Mayinja n'amufuuwa ssente n'agenda n'addayo n'atuula baawe waali baawe naye najja nayimuka najja n'afuuwa Mayinja musanyi neŋŋamba bano tebategeera nze ekisi manjagala agwe n'eddalu nze gwe Mayinja yanjagalira ku bukazi manyumirwa nnyo nga mulaba ali ku bigere neza bodaboda tazirinaayina nekali nze nzija tenkongere ssente neŋŋamba era bannange ekigambo serebu galinga Amasanyalaze nga olaba nti nno ne Dokita Amuza yayagala nnyo yokuba ebifaananyi ne Kenzo nakiraba ekifaananyi Shakibu weyagenda Tanzania ng'alabira ddala atuuse mu ggulu ng'alina akasajja kasiiga n'okonyirira kitegedde bulungi kaakati ono omukazi bwe yamaze okufuuwa n'agenda n'atuula omusajja ne najja n'afuuwa omusajja yabadde avaayo ate ekikazi ne kijja ku siteegi ne kijja ate kyemuggyako ssente mpaanange ssente nange era ngende nkole ki nfuuwe omusajja n'akimma bakaliridde ku siteegi bafuuse ekizibu ku siteegi ekyerolerwa muli ba x gwe ngamba laba bino ebiwutufu bafuukidde stage ekizibu ate bazzeeyo wansi ate omusajja ate era akomyewo ajjeyo akavuba kali ka ssente atajjeko emitwalo 10 right yagijjirako eri ng'akyalina agireeta buleesi aze ku stage azizzeeyo ajjako emitwalo 10 azemu azifuuye ate azzeeyo atudde ngamba laba bino nno kati bo balaba babbasho ninga abantu balabira ddala ng'ebiwutta ebiwedde emirimu abaffe mukazi yenna nayambadde akantu akabuto kayiseemu so bubasitingo zino embuto zebatasiba bazadde ezeziyiseemu ayambadde akapale kamusibesibye akabina kaweddeko alina alinga eno waggulu munene nnyo wansi mu kijja alinga mpologomene ensajja nga talina nakyatugamba so ebadde bypass ebadde kibagita bate mu mboozi nti okwekoonako awantu katuddeyo ku bulamu tudde ku main so kyasinze okukolera ku show ya Ronald Mayinja yakoze ebintu ebyenjawulo byonna nga tebibangawo jjukira eshow yibadde esoose mu bulamu bwe biri baali bayimba bandi byawamu
tugenze Masindi basula bweru mwezi mulamba ngobe bakabo ku bakazi tobola abasajja mbufulu figa yabaweerezanga ngabe bagende Masindi ne bakuba yeshonga nyane basala ne bagende oyima mwezi mulamba bali bweru tebakomangawo ni kati eno yeshoye esose ngomuntu ogenda kuwulira Mayinja okuva oyatandika paka wali kati yasose nga tali na kibiina yajetegekedde nnyo kwe kuteekawo ebintu ebyenjawulo myaka namu twagenda ku mmere ekyana mu omusanvu kyanyezezza omuyimbi omu yateekawo ati 45 ono najja nagamba ati 47 ono nagamba mkankopa hey sijja mwogera kamwogere nange kanziireko ku kyama kawe ekisize omuyimbi omu yanyezeemukko yazimbyemukko ku mutima nebyo nawe bigambo anti tuyinza okubimanya muje mubeere bwayise muje mutambulire ne bwayise fe tubeere eri makinde mu dipo y'abayimbi temuyinza bitegeera ojo senguke abo muyimbi mukwano gwange muyimbi obbi yajja nagamba ani Bukenya enda senguka nze jembere makinde yewabeera abayimbi ate makinde yaje yafuna nyumba zine z'abayisi mitwalo 15 ngalo za ndabala bako yagenda ova mu kirabu jali yagenda okudda ngenje yemwaniriza ngagamba ate twakomewo dine tuggulawo bivi twagitutte ku makanika kali nenga dama makanika tiwe ajitutte nini lebuuza nagamba ono tivi gwagitutte ate nga bavuddeyo nagamba mwabi twavuddeyo wano babiri buli kimu twakiresa werabidde okuggalawo obebisubi babireka wansi werabidde okuggalawo wamukebe gwabi wennasi andi omuntu owunga era mukwano gwange kati yali atereka asere mu kabokisi tetulanda zenyo agenda maaso Bukenya era atereka asere mu kabokisi era nga buli watuuka awaka akwatayo bukumpi nyonga kali kumpi awansi w'ekitanda akwatayo bwati akutamamu katono nakajjayo nateka mu sente nakaza kati abakomawo olumu atalikuba balaba akabokisi kasasiro wabweru naye kangamu agamba sikekana ange kati akabokisa nakatunuulira tinagamba naye sikale kasikekko ate kabakanga we nakalese yabuuza amusiwe nakalese kale kakamulala nagenda maaso agenda munju agenda okutama muko ngeri akutama muko katono nakakwatako agenda okutama muko katono ngatakakwatako ngafulira mpe wakwata banga nakola mbati akwata banga nafukamirira ddala alingizeyo ngakabokisi kali kabadde Allah kumbe ke kali ke yayiseeko nadda yebweru akalabe atokalabire kiye nogamba nage mpedde chokola batoki oterekanga sente mu kabokisi o kaka santi zizo ngogwo kamenyi niwo batona bakamenya toyina sente era toyina sente zo sevinga kubanga kyangu nnyo omuntu okukabinoola bwero omukazi era gwe mmanyi eyajja n'abinula akabokisi k'omusajja bwati akwata akambe n'ateeka mwati n'abinula obusumaali ne bwetta najja mu sente nazzaawo ate waliwo era omulala omanyize mbedde nnyo mu geto waliwo omulala yajja n'akabokisi n'agenda mu maduuka gagabutunda ag'ebyokola mu butale n'agamba njagala akabokisi nga kano nga kafaanagana ddala n'akanoonya n'akafuna kano n'akamenya n'ajjamu emitwalo ze nga 7 muli n'azzaamu 3 n'azzaayo awaka musajja yasi akanyateeka ekirese emboozi nti mutereke mu banka nesewo kale kati wetuba tuvuddeeyo nga bweyogera ku bya banka waliwo akasente akeetagibwa nalabye omuyimbi Catherine Kusasi ate tunnaba kutuukaye emboozi y'Amayinja tennaba kuggwa opapaki olagawa yiyo gimalirize nze wendi newetugakusula wano tesunaba kwogera ku bayimbi abayambe kusaasira okubeera Mayinja waliwo abayimbi abaawa Mayinja
amaanyi obuvumu Mayinja byakoze ebyenjawulo bye twabaddeko ne tulandaga omusajja yakola press conference nava wano ogenda ku press conference nzijukira nabalaba ku n'agissa ku mmeeri ekitabangawo wali ogirabyeko emmeri netambula kutambula ku bagita batene wali Lost and Line negenda paka Luzira neve Luzira paka Gaba nekoma press conference ngeri kuli tuli ku museyeya tuli ku KFC nabalaba ebyokunywa biri kulinga bia yataliko kitegedde kati ebyo nalina byanjawulo okutandikira ddala ku press conference yalagira nti ekigendo bawo kigenda era nange nali mwaka gama ne Mayinja ajja kukola nga nkyali mwaka bosa yennyini nankuba akaama n'agamba nti nina okulaga amaanyi yennyini kitegeeza nti yali muvumu naye obuvumu obwo yabujja ku Bebe kuwewa era ndani gye basinkana ne bakola vidiyo gye babako bye boogera n'amugumi Bebe kuli yamugana okudda wano namugamba komawo era okukomawo n'agamba jangu oyimba ekiwaatule okomewo mu bantu nange nja kujja okukola ki okuyimbira we yakomawo wano n'atuukire wali ne sikini awo tawo ne gujja bagira n'amwongera amaanyi we yakolera akalango ka Namukwaya ye n'asooka n'anyiga n'agamba tegamba alien skin yawa Ronald Mayinja Amasanyalaze ne Bebe kulu okusema Amasanyalaze kubanga already muyimbi wa amaanyi Mayinja niyo okumuwa obuvumu okumugumya nti kubanga jukira alien skin yali amaze okukozesa ekibbulinga ayitagala kumanya ng'agamba obwo obuweevu temuli naawe kati nze sajjuza buweevu temuli abukubiye kuyewo n'abutadde ku ttaka nga tomugamba nti tojja kuyimba nagamba komawo bakoze akalango kewangulukoko musajja bamutraininga raga amanyidde kuyimba kadogundi bamutegera engoma ya raga kati nga balina bimukokiiga bubimikokiiga kumba abaana essimu bakoze eki bataddeko Namukwaya kati yalowooza biri behind the scene kumbe biri ku TikTok era mu mutima gwe yasooka kunyiiga mukko n'atamanya nti ati kikyamu training sa kubanga ka trendinga akantu omuntu n'agamba Mayinja agudde eddala nga balabanga avuddeko ayisa kitegedde kumbe byongera kukola ki kumukolera kudda mu bantu awo najja ekiwaatule abantu ne bamwaniriza mizire emingi nazina akazina alina obuzina buno bwakankanya okugulu yoza yaddayo eko omukazi n'amusiiga loobu wanda kankanya kumu kwa left kwa kankanya nuka balinga alinyiddwako empewo bamusiiga loobu yine no massage okugulu okenkera tiyatamu olw'obuzino nagende wankulukuku ne bamwaniriza bulungi nnyo kati ekyo ne kimuwa obuvumu nasalawo akola ekintu kubanga nawulira nti yagamba tayagala muntu yenina kwetika musalaba gwe kabyekolera kati ye nantume n'amuyambako ngaye kubanga ne press conference nantume yaliko ng'omuyimbi yekayeka owa Eagles nitulowooza nti bakalabala tebagadde ate nga era tebalina byakukola kubanga nagenda okuva ku press conference natuukira wa Papas ne musanga nga gyali ku Papas ngesala litambula kitegeeza nti no tayagadde genda wa sigamba nti tabadde na budde tayagadde bwagazikola naye oluvannyuma yajja n'akola ki kusho yajja n'amuyimbira nako njibaza n'abantu olw'okumuwa second chance ate ekyo yensobi gye yasinga okukola second chance baali bagimumyedde ng'omusajja yagigaana nogigaana ewa Bobi Wine Mayinja yali yabigaanagaana dda naawe kwati ogamba otati nno mwebale muwa second chance gwagimusabidde kamanyiiro kasajja keesobola kalina amaanyi gaako waliyo yamugamba tokkiriza ebyo nange nabigaana bichansi byabwe kubanga aliyo yagamba mugiwe Mayinja ne Mayinja n'agamba nange sijagala kana lwaki kugamba nti abantu bamuwadde second chance abantu ebyobuvuzi babiviirako ddala abantu banoonya music kati second chance bagiwe zekisi birangirangi bajiwe yanga mulo ebyo mbiveeko abantu kati bafa ku music abantu balinga bazinanga lwakuba bana aba NRM bali bagala tutabangulira omuholo aba MK project bale sesati baje kwanga omusai sesati abantu mbasibako busibi muntu omusajja yejje mu bunya omusajja bali bamuzize kulwa mmwe ku bya politics omusajja yejje alwanye ate mugato ina jolaga dayo bamusiba ke ekintu kyobanye kyali kimuzize mabega kibi wala kibi
ate nabbanja yengaje nabbanja naba enalimba nabajja oluvanyuma ate bo tebalina buzibu kubanga yabayita ekyokubiri bawayo ne sente negujja ne t-shirt tenira de 10 kiva mu nsawo wabula t-shirt agenda kulya t-shirt tola medicine ko yagazi bagobezza leta t-shirt okubene baso mwene baso lema nja wata smiling ojikwata nigo mu t-shirt yomanye badde mulemesa ate inkalu nabbanja ya mwa milioni 16 kacho ni wakula na wana Museveni emirundi emeka mulika muwani kubanga ina kyamuwadde nego wadde t-shirt to ina kyo waddeyo wabula ozimusibyeko mu ntandiko ogenza nazo ku stage Sunday vote ku stage no ne bantu bakutunula bagamba teba ozayo gwokubiri eno mu audience muzina alipo temuzambadde kati gwotasobadde kuzambala atoziwa abantu oli muziraga abantu gwenyine nyine soko jambale olagenda kyolagayo kirungi okategedde yap abibali bononyo omukolo pozi nono x-ray ejo kufuwa sete ku stage naye ali agwo x yakutabula yakola ebintu ebirungi mu kujja ku stage teyalinga bana bayimbi abalala sinagidde mu parachute sinaze yeewuba yaveno mu audience ngateri abisuubira yaveno wabweru ngo omuntu azzo okulaba jajjira ngalinga king sebo nga Mayinja agaziye bitya ngayambadde amaganju lagaga king nakakofira akaba king kali akamalayo nga ba chika troops bana bakaddu bamugadi nga bebambowa amatalanga musajja ali obuyinja wali omumanya gwe nayimbe enyimba ze nayimbe abantu enyimba ze bali beerabiredda mulini nantume najja nakikuba bubi nnyo Bebe kulu najja de kiyitirira misa kinakikuba daktari waluna mubiru nakikuba bonna bayimba bulungi pozi babi ku kalo natongo microphone yagana bulungi okuvaayo bulungi ngazagala kutandika kugirajira mwawo kitavaayo bulungi naye nga nabami naye yajja namuyimbirako era tubeebaza abajja abayiwawo omubiri ne bamuyambako ne alien skin ati gwe tusinga okwebaza mu bonna kubanga yalaga Mayinja tibisoboka tokkiriza kunyigirwa mu ttooke nja kujja tukigale dukira bali bakola endagaano yaabwe bantu basatu bonna kiwatule bonna wankulukuku bonna Serena era kati teri abanja munne buli omu yabeererawo munne bwekiri kale mukulike eyo nakulabaawo ku madaala nga oli bulala nnyo konzi eno kyejja kasita nakulaba konzi eno kyewedde kale awo nenzikiriza tenyina wesinyumiza noyiseewo nawulidde mbwaliwo abanamawulire ababba sente z'Amayinja nti bamufuuwa eno ensawo nezimba ngaoyiza ogamba Mayinja alina ekizimba nogamba Mayinja yitaga kulongoosa nga wazimbye bwati ensawo zonna oba yagende ne bamulongoosa abatuuka eri ebweru nga akyuse ngo ate banamawulire tebazigwamu ne bazirongoosa bazigwamu ne bazibba mawulire bali bubi nnyo abaana b'amawulire bali bubi nnyo omutunuulira nga n'obukowekowe muvuddeko buti ali kati olaba kati enjala tekolagana na bukowekowe ebumalawo era omuntu alumiddwa ennyo enjala olumala okwekuuta n'ekyangwe okalanga bonna bugendedde ku mukyangwe ng'alina kufuna ipensa ate kubuzzaako kuteekako bwa ipensa enjala eruma abaana abo sente z'Amayinja bambi bazitwala ate nga ne Mayinja nnyini tateredde bulungi sigamba nti embeera yakuwatanya musajja abadde mu mbeera nga takola bivulu abaddeko eweeru tasaawe bikomera akomyewo Uganda afune ku ssente ozibbye bakolimire tubalangidde bulangizi akakolimire nze ndi myaka 7 gye gikolima kati obote ngo yasobola okukolima omuntu ekikolimo ne kikwata nga tekivaawo okuva eyo Catherine Kusaasira mama kabina nkola ya taxi agikowa yajesonyiwa omuyimbi w'ekyasa president advisor oyaleeta president ku mukolo bali babiri abakakikola ndo yaleeta wano Mayinja alioka abyonoona ate ye ku show ye teyabiyibye ndibizeemu Mayinja Kusaasira yegayirira Mayinja nagamba tubiyimba Mayinja sisobola biyimba Mayinja sisobola kola onabiyimba sisobola wallahi nesimula ne kumima wallahi sijabiyimba
kumbi yakubidde akama babbandi ati yagabana babbandi ye watali kolimba babbandi batali bakona bukonyi bizemu kusasira nagama nfudenza omukulembeza ali eri atudde mu sati zenjeru naye olwo lunaku era Mayinja yalwevuma mu bulamu bwe kubanga Museveni lunaku Museveni yamugamba nti bamuleete gwe yayimba bizzeemu ne bakuleeta ate Museveni alina mbu akatiike lwakituleeyo mbakati kalirimu empewo mbu ne woba ogenze mubuuza bibuuzo olutuuka wali olina kukkiriza bukkiriza olina buwunyi obanga wamaliro ng'olumi lwesiba alina akati kakutuuzaamu lwakitula ne wootwalani batuuza Mayinja mu kati n'atandika kuwuna muzeeyi tebiddangamu muzeeyi tebiddangamu kuli kuba kuyimba jasi kuba kuyimba muzeeyi nali nsaaga kana bamuwadde ebbaasa eri kabejja nende kuluna era teyaziyimba ennyimba zombi oluwaana muzeeyi n'olukuba gavumenti zonna yakoze eki kitegeeza yabadde tetagera bambi byabufuzi ate yabaddewo prime minister yazze away from there mbadde gamba Catherine Kusaasira abadde gye buvuddeko myezi nga 3 ng'atawaanyizibwa obulamu nti afuna okuweekera biki embeera eyo n'okusanga kuzibu in fact nga ne bw'otuula naye bwe muba munyumya emboozi kizibu nnyo weeza eddakiika 5 nga tannasooka kukakkanamuko so bagenda okukizuula nga omutima guyinako amasavu ng'alina ogenda maaso n'okuba nti alongoosebwa era yatwalibwa kipayopayo bwe yatuusibwayo sajjale yawedde bulungi oba okulongoosebwa kwatambula bulungi wabula ate waabaddewo obuzibu obwaguddewo waliwo omwana mulenzi oyo amanyiddwa nga Lili atambula ennyo naye Lili yagambye nti yeetaaga obuyambi bwa $10,000 egya $. Wano ogibaliriramu giri mu bukadde 380 bubo obukadde nga 388 n'obusente awo obugwamu embeera eyo simanyi bawadde okololinga app ekisookera ddala tumusaasira embeera gy'alimu obwange obulwadde obukwata ku mutima buba buzibu in fact ne sajjale yadde etiisiza nnyo abantu buba buzibu nnyo kubanga ebiseera ebisinga bakukuba kalifomu ne bakulongoosa bagenda okukulinda ozuukuke kumbe oli wankyawa ku 8 kumbe mbazuukuka kalifomu tatera kumalako sawa zisukka mukaaga ebirekerawo tozanye bagenda okulaba ziweza 8 ziweza essaawa 10 kasala neetasi kutakola ki so abanga yasobodde okulongoosebwa ate nakuzuukuka nadda engulu ekyo twebaza Katonda era tuli wamu naawe weewaawo waliwo abakubamu ebituli abo nabo balina ensonga zaabwe bo bagenda maaso n'obikola ki nokubamu ebituli bo tebabeerangako ku side entuufu kugamba nti olw'okuba ono simanyi yawagera Museveni simanyi kati baagala afe obitegeera ebintu byakisirumukko naye ffe tugamba twagala buli muntu abeerewo Katonda yaba akutwala era tetuyinza kusanyuka nga omuntu afudde ensonga lwaki watulaba nga taata wa lumbu yafudde watulabako nga tuyagale mwana kuwala wamu naye nadde naye abadde ng'abika abantu natasobola ate kwogera we yafaaki neddwoni natasobola nakumanya ddwoni eyo nveeyo taata ugwombuulira naye gwe nanyini sho era kubanga niwe mbyogera ojja bisalamu buli kyoyogera so kali bwe tuba tumalirizaawo kusaasira kyali kusaasira nasoma nnyo Oluganda irere mungi si irere nasoma Oluganda ne history ebintu ebibiri bye binsumbu era buli tukola show na ebintu bibiri ebyo bagamba Museveni has done more harm than good kati nga tumalirizaawo nalabyeko Spice Dana ne Jenkins Mukasa nga betwala kaguddeyo Spice agamba Jenkins amussa wansi naye ate yamaliza nga amuvumidde namw entuumu ya nankani simaya bitya olutalo olwo yamulangidde ebintu binyimba olubuto tasala kutambulira ku bodaboda namugamba amweya ayina yakamotoka kati Jenkins wasanga bana ab'okukubo abatikka ababiri
sebo nawe gase kusiba Sauli bwa boda akuteekako n'addamu abalinga ba taxi n'addamu n'alingiza ani omulala ajja zitera kuba nateete zigenda nateete biri bakuma busega mulawundi amanya atutte enkumi zezi kati jekirizibwa tuula abalina okulinda bwalinda obuntu obulala ajja yabuuza ngenda tuulawa nige jekiriza ate wewe jekiriza tatambulira ku boda boda just spicy ayina experience mu kuvuma nti n'okuwaayiriza awaayiriza ayina morokezi yes ayina morokeye ayina ne Bebe kulujja mugulira era ejiye teba tiyali ya Bebe kulugamba ayine moto kati ayina morokezi kati spicy just kuboga ya yiye ayina ne Bebe kulya kati wennimbidde wa zonna nti za Jenkins ani ajigula ati yabaye wa Bebe kati yoni aninga ni ajigula nteke mwerabira nnyo kakategedde esewo kati spicy mukugu mukuvuma awaayiriza omuntu omuvumye omutuufu alina okuwaayiriza kuba alina kyeyawaayiriza ekirala ekifu yagambye omuno taata wa kinkana olinga taata wange oli myaka gyegimu nejja taata wange 39 tulaba nti no spicy ate mukulimba yeetaaga na bbaluwa kitegeeza nti spicy alina emyaka nga 19 okubewa DC ebbaluwa okubewa DC kitegeeza nti spicy alina emyaka nga 19 ku 2 bw'aba taata wa alina 39 ku 4 awo yalimbye ensi entalo zaabwe ziva kw'omu kukkakkanyani mulala lwaki nzikakkanya jangu tolina na ssente jangu ofuneyo akamotoka asobola kamuwa byasi yayigiramu boogeza asobola ogimwagimuwa amugambe jangu ono ne kano kako nkakuwaddealimba kitegeeza tino spicy ate yekulyetingira balabe luli emabega bamuddangako nti watta omuntu yafiirewo okoze omukisa obizikizza kati bagenda okuddako oli mukutankula bayaye Jenkins mukasa muyaye ye musajja mukulu niye muyaye akukima akuvuma byonna bikulangira ye muntu akulidde mu buyaye ebbanga liri nane amaze mu buyaye emyaka nga 3 ali muyaye katusola ye muntu alina emyaka 5 ayimba reggae taliyo pozigo oli mu Jamaica ijekirizi mukasa kati wojjo mwerega kagenda kulangira buli kimu kubanga ijekirizi yamuzeemu n'amugamba nti kambi kantambulire ku boda boda nesijja kuvuga Range Rover okubanzita abantu tolaba nti batuuse wa Kasuku n'agamba nze ndi ku side ya Jenkins bagenda mukutuulira ku Lwokusatu bamuddiremu koka toka ntoko show bagisise okuva ku Saturday kulw'obulungi lw'omuweereza waabwe Jenkins bagisise ku Lwokusatu era bagiyite Spice Dinner edition ku lw'obulungi lw'omuweereza waabwe mwereza munaawe bagisise okugijja ku Saturday bagireete ku Lwokusatu bagiyite Spice Dinner edition special nga kuna abatuddeko baleeta bulesi bwino balese ne taata we musimi yali wa LD naye bannange kati baguvuga baguzaawa andi kati omuntu buli wobanga omuyingidde akola kyonna ekisoboka okulabanga akujjamu munda mu gy'omuyingidde n'akufulumya kati ayinza kufulumya n'amazima meerere tayinza kufulumya olusi na bulimba bwerere ajjayo biri olusi ne waba tawaayiriza ajjayo bwino oli omukakkali okulaga nti nkumanyi era nja kukukuba Spice Dinner wamuwulidde nga zzaayo omuliro gwonna bamukubye ebintu bibiri bamukubye ekyomuntu eyafiire ewuwe ne bamukuba ekya kitaawe kati yazinze omukira ate nga bakyamwongera ku Lwokusatu yetankulira bayaaye so oluusi omuntu omuntu wakwogerako oluusi ate basajja bana bona bagenda muwe abakuwanise omuntu wakwogerako ku shonga tokwantoksho abakuwanise obakwogeddeko kirungi oba kibi kubanga gwe okimanyi bulungi nti oli successful muziki wo mulungi omukuba oli kalina wagizimba emmoloka zo mu lujja ziweranga nnya kati ekikuwola nnyo oli n'omwogerako omuvumi yakwogeddeko kiki gwe fa ku kyoli andi yaga nti amuka talina byamukkakkanya kubanga oledi oli sita
Spice Dan alimba wala abatana basinga okuyimba mu Uganda kati bamukakkanyaki ate alina kwogerwako kubanga sita ayogerwako tolina kulemesa talina byamukakkanya alaka yagadde bwagazi abeerewo ne kuba bamuyingidde bajja muyuza bamuyingidde nga tumaliriza eno story nasembayo Zahara Toto Zahara Toto nalabya alangira omukazi nga akyalina buwalabu amulangidde awo nti bwe muba mwagala kwebuuza ku nsonga za kwagala bwana buto mwina kubuuza Zari n'okwekolako bagita batyeyo bina abakazi bye beekolako n'ogenda ne bakolako plastic surgery okwekyusa nagamba bwe mubaze topic ze mubuuze zo mwina zibuuza Zari leita ne Zari nendaba nga azza omuliro yalimbiddewo Zari yagenda Zahara Toto afuka ku buliri naye waliwo muganda Zahara Toto yabyogera afuka ku buliri naye sebo omuntu omukulu bwoti omusibako ekintu ekyo kati ku makyewa Zahara Toto bakeera kufulumya mifali omusolo gw'omuntu omukulu gusobola okunya meters nga 15 kati abeeri ne baguwulira ne bagamba bannange ate omuntu omukulu tedi muntu mukulu afuka ku buliri afuka nti naafuka bulaalo tabazannya n'agenda wali nga wuli omusolo gumuluma n'asitama n'afuka agenda okwekanga ng'ali mu buliri naye nga sirowooza nti bituufu Zahara Toto ndabanga abamuwaayiriza naye nga ng'omanyi nti mu Uganda bakusibako ekintu ate yakyogera Uganda we kati alabika Zahara Toto yafuka paka nze nafuka paka ku myaka 15 nze nafuka gwolaba bangamba abantu abafuka ku buli babagezi ati rage magezi gwolaba gano nze nafuka Kutwa ndi Zahara Toto na yavuga nnyonyi wafuka ku buli n'enyenje nezikunkumu nafuka ku buliri nange ne netia ng'okeera otidde simuka nfuka tuba tuzanyagala kula kusolo guno naye ngana bwambuge ne nfuke nti popwe ndi mbuliri nengamba Nelson Bukenya kan Nelson nebyokukyala neva ku byokukyala nengamba kanfuke wakawo bane tukutwale mu kisulo sina genda ganze wano wammala nene bakulabizanga oli mu kisulo ng'omuvaliso go guli wali nga parade egudde wali fe twakula bubi era bamwe abagamba munno ndi nyina abantu bempulire mbo oli mumpi n'ogamba ontategeera nze kusinzira bwe nnali n'enkula gye nnakulamu ndi mulangaatira fe twakula lwampaka lw'omusajja omusoke yawanikakula kwampaka fe twakula lwampaka okera nga kumacha 11 nozuukuka nokwata enkumbi nogenda mu mwanyi n'olima 11 ezo nero mu Bukenya tujja twagalayo sho tuwulirize mboze kakubulira lwa kisaawa nvuwa oba laki wano wendinze nenyumirizawo nti wamala okera ku joli mwambo ebitenkani nze n'obwamu bwendiko sibulabanga okera ku 11 nogenda n'olima mu mwanyi n'ovaayo nojja n'oli emiwogo egiriko omunnyo ne chai omunnyo bagufumbirangamu ngera ogenda omuwulire olwedde nga awomerera ng'ali konko muwogo konko ng'ate onywereddeko chai omukalu aliko omujaja ataliko na sukaali n'ovaayo waberanga chai onywa habo bwe kiri obanga anywa eddagala n'okwata emiwogo egyo egimu n'ogenda nagyo kusomera ng'osadde mbipapula nogenda kusomera otambuza bigere singa tobola bigere paka kusomero olutuka kusomero nogenda mu kibiina n'osoma ku buleke n'oli emiwogo gyejo nga jiba teginnaba n'oli emiwogo gyo kulaki n'ononya fene gyali fetwabbanga fene okweka n'owenkya nova ku ssomero ku 11 n'otuuka ewaka n'olya emmere emiwogo n'emimonde ng'enva bijanjalo oba binyeebwa okimanyi ebinyeebwa by'edda ng'obikozaamu n'ojjamu omuwogo ng'ate olinga ayozezza omuwoze oli ali walira sobola kumanya nti omuwogo ogwo gwalya kuliko enva ogalegedde n'omala okulya emiwogo eyo embeera embi eyo n'ogenda ku luzzi ne weetikka ebidomola kumpi kilomita namba weetisse onaawanvu wootya ng'otadde kapipa ku mutwe weetisse
okomyewe waka webase ku buliri ng'omufaliso ye pasipalamu ogwo muddo ogubera mu bisaawe bagutadde mu biveera ye pasipalamu ate n'okola ensobi ate n'ogufukira negukutuka omuddo negukutuka gwonna okera ku makya nga tuli mu mbeera eyo myaka 10 n'okera ku makya noyanika ebikunta n'ogenda mu nnimiro ku 12 kati onaakula otya nze weni wano ndina mulangaatira era otukale ne baga omusajja omuwanvu yayise wano kusinziira we nnakula kitegeeza mbakulira mu Kampala ngamu wandi wanvu alta nandibadde ngaabitekisi nandi eri mu bbange ng'oyambala obukofiira buno bwebu siibula tuve wano sirabye nsiibula gwosiibula abantu ate nze mbasiibuleko ki Rukia yabadde ku camera thank you nibaddaki omwana onaamumeza amalala kale